Honorable Segirinnya ono abadde kinaliise practical MP nga ye kyobaka akitegeera nti si just kufuuwa luzungu lulungi kwambala masuuti ye muntu agenda mu bantu beeyo musanga eyo muzigeto kweganga connectinga nnyo n'abantu kyannako twala omukisa guno okusaasira abantu ba Kawempe North babadde akiikirira abawagizi ba National Unity Platform mu ggwanga lyonna kubanga abadde memba waffe n'eggwanga lyonna okutwaliza mu kitalo nnyo kitalo ddala ina lilahi wa ina lilahi raji. Segirinnya ng'omubaka kyesinga okubanga tugenda mufiira kubanga omuntu yenna bw'ayita mu process n'obaako mu local government n'ojja eno ku level eno gye tuliko endala oba resourceful. Ekyokubiri, Segirinnya yalema okubeera ow'ekitiibwa n'abeera Segirinnya omuntu wa bulijjo kyempulira nze ng'omuntu ndowooza kyekisumuluzo okubeera nga si wakwegumiriza mubire wabula okubeera omuntu wa bulijjo. Segirinnya mupi kansala ekyo kitutawaanya nnyo naye ate ndaba nga kikulu. Ekirala kyenjinza okumusuba nti bwe tujja wano nga tumaze okulayira tulina bye twayogeranga naye kaga nti naye nze Kampala nja kugikwata ngikwate mu ngeri enjawulo tulekewo poliisi empya ez'abakulembeze abaliwo era olaba sipiidi bwe yatambuliranga nga yanjawulo okusinziira ku bye tulina olw'okuba n'emikwano n'okuba nga yali mugazi nga Segirinnya mumulaba ng'omuntu ate mu kifaananyi ky'obukulembeze si yoyo. Ekyo kye tusinga nze ng'omuntu okumusaalirwa nti ebbanga lyonna lyabadde mu Parliament talinyumiddwa era n'obulungi bwe n'obuweereza bwe tetubufiirinze olw'okuba ayise mu bintu bingi ebiri awo n'ekitumuluzo ekitugumya era kye tulina okwetegekera nti mwami Honorable Segirinnya nga afiiridde mu docket ya NUP. Bw'afiira mu docket ya NUP tulina ekyo okukinyweza. Tulina okulowooza ku Segirinnya ng'omuntu ne NUP ye MP wa NUP asoose okutuva ku maaso, ye MP wa kisanja kino mu Central asoose otuvaako. So tulina ebyokwefumitiriza bingi ebyo byonna bitegeeza kulengerera wala kulowooleza wala okufa kwe kuleme twawula bwawuzi wabula kutugatte ate okunoonya ebisinga ku ebyo bye tulabako ne bye tulinawo. Segirinnya afudde naye Segirinnya abadde alina obumalirivu mu kintu nga bw'asalawo okukola ekintu akikola. Nzijukira Segirinnya eyatandikanga mukulembeze ku bifo ebya wansi naye ng'aluubirira okubeera omubaka wa Parliament. Yakirwanirira era akituukirizza. Twalaba byonna ebyakolebwa n'enneeyisa ye yonna era tumufudde ekyokulabirako wano mu Parliament nti abadde mwesimbu nnyo mu buweereza bwe eri abantu be aba Kawempe North n'eggwanga okutwaliza awamu. Embeera ey'okusoomooza yajja ey'obulwadde naye tulina okwebuuza nti Segirinnya olaba ye embeera ey'okujjanjabwa emuyisizza bwetu kati ate omuntu omulala owa bulijjo asobodde okulwanirira obulamu bwe okuviira ddala lwe yava mu kkomera ne we yali mu kkomera ng'era tulwana asobola okugenda mu ddwaliro. Naye kati omuntu omulala owa bulijjo asobola atya okulwanyisa obulamu bwe okubeera ng'afuna obujjanjabi kubanga abadde ku bujjanjabi bwa ssente nnyingi, Parliament emuyambyeko n'ebitongole ebirala n'abantu abalala, naye omuntu wa bulijjo ayambiddwa atya. Era kino kibeere kyakuyiga erife abakulembeze nti osobola okulwala n'otuuka nga tokyategeera naye oteekeddwa okufuna obujjanjabi oba oli mubaka wa Parliament oba toli. Naye nga Segirinnya abadde n'obumalirivu obw'okwenyumiririza mu ekyo kyayagala era ddala kituufu ekiruubirirwa kye yali yakituukiriza. Nti olwaleero tugenda kuziika omukulembeze gwe twandibadde tukyenyumirizaamu. Segirinnya abadde mukulembeze ow'abantu bonna. Sirabangayo mubaka wa Parliament mu mwezi gumu ebiri n'azimbira abantu eddwaliro n'abagulira ambulance, olaba atuukanga ku sseeri okugenda mu bakyala n'abagabula amanda basobole okuyimirizaawo bu bizinesi bwabwe obutono n'amaka gaabwe. Omukulembeze bw'ati tubadde tukyamwetaaga naye ekyewunyisa ku kufa kwa Segirinnya tekyanditwewunyisiza nnyo kubanga bwe tubeera mu gavumenti nga tessa kitiibwa mu bukulembeze obw'amateeka mu ddembe ly'Abannayuganda, gavumenti nga terina rule of law ng'ekulemberwa ebiragiro okusinga ennono z'amateeka, nze ndaba nga kyekiviiriddeko Segirinnya okufa. Era njagala okwebuuza lwaki kooti teyasobola kuwa Segirinnya beyiro
mu budde obwo ng'akyavunaanwa. Senga Ssegirinya yali aweerebbwa beyiro teyalituuse kulwala kussa bwe lityo beyond repair, yandibadde asobola okufuna obujjanjabi mu basawo be oba ne mu ngeri yonna endala gyajjanjabwamu. So okumma okugaanibwa beyiro okuweebwa Ssegirinya kyekirwadde ekimuse, naye ng'ekyo kyonna kijjawo olw'obukulembeze system etalina kussa kitiibwa mu bukulembeze bw'amateeka n'eddembe ly'Abannayuganda. Enkola bweti bw'ebanga ekyagenda mu maaso, nsubira bangi Bannayuganda bajja kufa bwemage, naye nga tusigala tutunula butunuzi ku mbeera bweti. Obadde mukulembeze ow'abantu, obadde oyagala abantu babe kawempe, nkimanyi nti ofudde, wumula mirembe, naye omwoyo gwo gugenda kusigala nga togenze nagwo, gugenda kusigala mu bantu b'e Kawempe, gugenda kusigala mu Bannayuganda olw'omwoyo gw'obukulembeze obulungi obulumirirwa omuntu wa bulijjo.